Abooluganda, Mukama waffe Yesu Christo yeebazibwe nnyo era aweebwe nnyo ekitiibwa Katonda waffe omulamu. Nate neebaza Katonda Kitaffe Omwana n'Omwoyo Omutukuvu olw'ekiseera kino era nga nkiteeka mu mukono gwa Mukama ku lw'obulamu bwaffe ffenna. Era nga abooluganda, Mukama Katonda waffe Yesu Christo akyatulabula ku lw'okujja kwe. Era ng'eno message ekyeyongera ku eyo ey'ekiseera ekisembayo ey'okutulabula, ng'era ayongera okutulabula ku bintu eby'enjawulo nga bwe mugenda okuwulira. Okusooka ayogera ku kigambo ky'emipiira n'ebintu by'emizannyo. Mukama yabikkudde ng'alaga oba abikkula ng'alaga nti abasumba bangi n'abaweereza bangi abali ku mupiira n'ebintu by'emizannyo oba abakwataganye nabyo. Naye Mukama agamba nti ebintu bino, emipiira n'ebintu by'emizannyo, Mukama atulabula nti bintu bya sitaani. Kubanga mujjukire Bayibuli etugamba nti abaana ba Katonda tubuze olw'okubula okumanya. Waliwo ebintu bye tulaba nga biringanga ebitali bya kututwala mu geyena naye nga bijja kututwazayo kubanga ye Mukama si bye yatutondera okukola. Mukama agamba nti ebintu bino, emipiira n'ebintu by'emizannyo, sitaani abikoledde abaana b'abantu oba abiteereddewo abaana b'abantu okusobola okuzikirira, okwonoonebwa ate n'okwebaka. Era ng'ebyemizannyo bye bimu ku byo, kubanga ebimu bizaalira abaana b'abantu obulimba n'okukozesa ebintu eby'obutali butuukirivu ebitali mu Bayibuli oba ebikontana ne Bayibuli nga bibi. Naye nti nno buli muntu oba abawagizi n'abazannyi b'emipiira tebagenda kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Nti tosobola kubeera ng'okwataganye era ng'oli mu mupiira oba mu bintu bya mizannyo n'oyingira bwakabaka bwa Katonda oba n'oyingira ggulu. Nti ebintu by'emizannyo bino bintu bya devo oba bya sitaani, omuli emipiira, ebikonde, ebigwo n'ebintu ebirala ebigwa mu ttuluba ly'emizannyo mu ngeri bw'etyo. Mukama atugamba nti ebintu by'emizannyo bino bireese abantu bangi okuva ku Mukama oba bijja abantu bangi ku Mukama. Era sitaani kyokka ye ayongera kubeera ng'awangula myoyo gy'abaana b'abantu okugitwala mu geyena, okuyita mu ttivi, ebintu oba bye tulaba omuli ebifaananyi by'abantu abali obwereere. Ekyo kyayongera okukkaatiriza nti kibi ate era kiba kikolimu omuntu munno okulaba obwereere bwa muntu munno nga si mwami wo oba nga si mukyala wo. Mukama agamba nti ebifaananyi bino bye tulabisa amaaso eby'obutali butuukirivu, ze njizi ze tuba tuggudde, emizimu okuba nga giyingira mu ffe ne gibeera nga gitta, nga gibba n'okutuzikiriza. Mukama agamba nti sitaani buli kaseera ateekateeka engeri gy'azikirizaamu abantu oba abaana ba Katonda. Era Mukama atugamba nti buli kitundu ky'omuntu ku mubiri gwe kirina okwonoona kwakyo. Era ng'ebitundu by'ayogerako oba bye yayogeddeko mwe muli nti mulimu ekibi eky'ebigere, mulimu ekibi eky'engalo, mulimu ekibi eky'amaaso, mulimu ekibi eky'amatu, mulimu ekibi eky'emimwa n'ebibi ebirala bingi. Bakugambye buli kitundu kya mubiri gwo era ne bituleetera okufa nga tukyali bato. Naye Mukama agamba nti abantu be tukomewo gy'ali, kubanga abantu bangi bavudde mu kkubo lya Mukama, bavudde mu kubeerawo kwa Mukama. Abaali basaba ennyo, abaali bamuweereza, kati baamuvaako dda ne baddayo mu nsi okukola ebikolwa by'ensi. Naye Mukama atugamba tukomewo gy'ali, nti ekiseera kino si kya kusaaga ate kya nnaku eri abaana b'abantu, kiseera kibi. Naye okwonoona kulinnye waggulu, abantu tebakyakula
wabula bafa bato mu kifo ky'okukaddiwa. N'abaana abato n'abavubuka obuvubuka bafiira ku myaka emito nga tebannaba kutuusa. Naye Mukama agamba kubanga mujjukire bannaffe ab'edda bw'osoma Bayibuli, abooluganda mukimanyi nti bannaffe emyaka baagendanga mu 100 pulaasi. Naye ennaku zino abantu bafa bato. Kati ekyo Mukama atugamba ekyo kyonna kyonna kividde ku kibi n'obutali butuukirivu obulinnye ku ddaala erya waggulu. Obubi bweyongezi waggulu. Ekibi ky'abantu nti nno kyekikendeza obulamu bw'abaana b'abantu. Buli w'obeera mu kibi, ekibi kibba obulamu bwo n'ofiira ku myaka emito. Era yongera n'atunnyonnyola nti mujjukire mu nnaku za Nuuwa, ekibi bwe kyali kirinnye waggulu mu nsi, abantu nga bavudde mu kubeerawo kwa Mukama, era ng'abaana ba Katonda baleese okwonoona okw'enjawulo n'ebintu bino bye twewundisawundisa ng'abakyala, era n'obutemu, oba ebintu bye tuteekateeka ku yeekaalu ya Mukama n'obutemu, ekyaviiramu ensi ya Nuuwa okuba ng'eyonoonebwa. Ebintu by'amalogo, ebintu by'okusinza bakatonda abalala byali bingi nnyo. Ensi ya Nuuwa n'eyonoonebwa n'amataba. Naye Mukama waffe Yesu Christo atugamba nti obubi bwonna obwaleetebwa bamalayika ab'ekizikiza, kati essaawa zino bwe bulabika mu nsi era bwe bukolebwa leero, ate nga bweyongera bweyongezi. Naye Mukama agamba nti okwonoona kwonna oba enkola eyali mu nnaku za Nuuwa yeeriwo kati. Nnabbi yalagula bwe tulaba enkola eno eyali mu nnaku za Nuuwa ng'eri mu kifo ekitukuvu, oba ng'etuuse mu kifo ekitukuvu, tulina okwegendereza. Mukama agamba nti ali kumpi kutuuka oba ali kumpi kujja. Naye agamba ababuulizi b'enjiri n'abayimbi abayimirira mu kifo ekitukuvu, tulemedde oba abantu balemedde mu butali butuukirivu ne mu kwonoona okw'enjawulo, naye agamba obusungu bwe buli kumpi kukka. Abakulembeze abayimirira mu kifo ekitukuvu ekya Mukama bavudde ku Mukama, bamaliriza bagenze mu bintu bya setani olw'okuba nga baagala ssente. Era n'omuzimu n'omwoyo omubi ogw'okwagala okumanyika, era Mukama agamba nti guyingidde nnyo mu kkanisa, nti abantu be banoonya bunoonya kubeera nga bamanyika buli wamu, kyokka ate nga si beeteefuteefu kubeera nga basasula omuwendo gw'okusiiba, okuwaayo ssaddaaka n'okusaba. Mukama agamba nti ayagala abantu be tubeere nga tutambulira mu ntiisa ye, tubeere nga tubeerawo mu ntiisa ye ate nga tutambulira mu butuukirivu, mu kwerongoosa. Mukama yagamba nti abantu bayagala tubeere nga twawukana ku nsi oba ku nsi n'ebintu byayo, kubanga ensi eyina ensomesa etali ntuufu oba embuulira ey'obutwa etali ya butuukirivu. Mukama atugamba tuve ku bintu by'ensi. Era agamba nti ebiragiro by'ayagala bye bino. Mukama agamba nti tuteekeddwa okuba nga tuli ku kigambo kye ate nga mwe tutambulira ate nga tukikola nga bwe kiri. Era agamba nti singa abantu be buli lunaku twali twerongoosa, twalinga tutambula nga twerongoosa, ne tubeera nga twongerayongera okutukula n'obutuukirivu mu ffe, buli kye twandiyogedde nga kyandibadde nga kibeerangawo, buli kye twandisabye nga kyandibadde nga kituweebwa, era n'essaala zaffe zandibadde ziddibwangamu. Twandirabye ng'obulungi bwa Mukama. Bwe twandimunoonyeza nga twandibadde nga tumulaba, bwe twandimuyise nga yandibadde akka gye tuli. Mukama agamba nti buli we tutambulira oba ne tubeera mu butuukirivu buli lunaku, Mukama atugamba nti buli we tubeera nga tutambulira mu butuukirivu buli lunaku,
tubeera tweyongera mu nsi ey'omwoyo okubeera waggulu. Era buli we tubeera nga tukola emirimu gyaffe obanga mu buweereza bwaffe oba emirimu gyaffe egy'obwakabaka mu butukuvu n'obutuukirivu, gye tukoma okukola emirimu gyaffe mu butukuvu n'obutuukirivu egy'obwakabaka, gye tukoma okubeera nga twongerebwa okugenda waggulu mu nsi ey'omwoyo. Mukama bw'atyo bw'atunnyonnyola. Naye nga wali eri ayogeddeko n'atugamba ku kibi eky'amaaso, eky'emikono, eky'ebigere, ekibi eky'amatu n'omumwa. Omuntu ayinza okubuuza ebyo byonna ebibi bijja bitya? Amaaso go buli kifaananyi ky'olaba eky'obutali butuukirivu gaba gamaze okwonoona. Oba olabye firimu, oba olabye biki, oba olabye buseegu, byonna. Amatu go buli we gawuliriza ebintu ebitagulumiza Mukama, nnyimba za nsi, simanyi biki, gaba gamaze okwonoona oba omaze okwonoona. Emimwa gyo buli we gyogera ebigambo eby'obutali butuukirivu giba gimaze okwonoona. Ebigere byo buli we bitambulira Katonda w'atayagala, ogenze mu disco, ogenze mu kilaabu, ogenze kweraguza, ogenze n'ova ewaka n'ogenda nga gw'ogenze kukola lugambo, ebyo ebigere bwe bigenze Katonda w'atasiima biba bimaze okwonoona. Twegendereze ebigambo byaffe bye twatula mu mimwa. Twegendereze ebintu bye tulaba ne bye tuwuliriza. Buli bw'okwata ku kintu kya muganda wo oba maama wo oba muganda wo oba mukwano gwo n'okikozesa nga takikuwadde without permission, oba omaze okwonoona muganda wange. Emikono gyo giba gimaze okwonoona. Buli bw'okwata ku kintu ekitasanyusa Mukama n'engalo zo n'omukono gwo oba omaze okwonoona. Era abooluganda mukimanye nti ne bw'oba oli eyo ne bw'oba obeera na muganda wo ne bw'aba mwana wo, buli bw'okozesa ekintu ky'omuntu nga tokimusabye kukikozesa oba nga tokifuniddeeko lukusa, oba omaze okwonoona. Ebyo byonna bye bibi abooluganda bye tutunuulira nga tulaba ng'ebiri simple, kweganga tulaba tekisobola kutwaza muntu mu geyena. Naye waliyo n'omukyala eyagenda mu geyena just lwa kukozesa kati ka kibiriiti ka munne nga takamuwadde. Imagine just kati bwe kati ali mu geyena. Omulala omusajja n'akozesa just ku jirita ya mukwano gwe kusala kantu ku ssaati ye nga tagimuwadde, ali mu geyena. Twegendereze nti n'okukozesa ebintu bye tatuwadde oba okiridde oba okikozesezza without permission oba nga tolina kukkirizibwa eri nnyini kyo, ogenda mu geyena. Bw'atyo Mukama bw'atutereeza. Abantu muve mu mipiira, muve mu bintu by'emizannyo, kubanga buli kintu ky'okola ogenda kuwa embalirira yaakyo. Mukama yatutonda kumusinza, kumugulumiza na kumuddizanga kitiibwa, so si kukola bye twagala. Obulamu tebuteekeddwa kutambula nga bwe twagala oba nga bwe tubulaba, wabula nga Katonda bw'ayagala. Kati bwe tuba nga tubadde twabula olw'okubulwa okumanya, bw'atyo atuzza era atugamba nti abaana be tukomewo gy'ali, tukomewo mu kkubo lye, tunoonye obutukuvu n'obutuukirivu. Bwe tutyo tunaamulaba, anakka gye tuli, anaatuwuliranga, anaatuddangamu, ate anaatukolera bye twetaaga, n'atuyamba okunywerera mu kkubo ery'obutukuvu n'obutuukirivu. Kubanga tewali yagenda kufa abulweko w'alaga. Buli omu ogenda kutuuka ekiseera ky'obeere mu geyena oba obeere mu ggulu. Tewali wagenda kusikatalingira mu bbanga oba sigala mu bbanga, buli omu olina w'olina okutuula. Kati okoleredde wa? Mukama ng'atutereeza, abooluganda tusseeyo amatu, emitima gyaffe, omubi mbasabira aleme okubanyaga, aleme obbakalubya ng'amayinja, naye Mukama gonza emitima gyammwe ng'ennyama ku lw'okumuwulira, muleme okutwala okulabula kuno ng'okwokusaaga, naye mukimanye nti Katonda y'ayogera. Katonda y'ayogera eri abantu be okuba nga tukyuka, okuba nga tuva gye twabulira tukomewo gy'ali. Abanjagalire Mukama nate era abampeere n'omukisa mu linnya erya Yesu. Amiina.